Mu bulemu bwa bulijjo abantu balina obulemu ku mibiri gyabwe bakitwalira nga kivume ssaako n'okubatwala nga waliwo okuyambibwa obuyambibwa. Nga mu kwongera okunnyonnyoka ensonga eno twogereko ne Naboth Kole kuno obulwadde bwa polio bwamukwata mu myaka 6 nga kyamuviirako okwekyawa. Nenyafectinga okugulu kuno n'omukono guno n'eriiso naye eriiso lyajja because of rehabilitation eriiso lyavaayo n'oguno omukono ne guvaayo naye okugulu kuno kwalemerayo n'ebitundu ebirala nabyo tebyagenda ku shape yabyo erina okubeera enomo. Abantu ku kyalo n'ekusomero gye yasomera bamulemesa okweyagalira mu bulamu bwa bulijjo wabula onagamba nti waliwo omuntu yamuyamba okwezuula ekyamuyamba okukyusa obulamu bwe. Kubanga obusungu nali nina bungi nze nali nakyawa buli omu n'abazadde bange nali sibaagala kubanga saalaba omuntu ono eyalya ategera ekifaananyi kye nalimu at that moment okuggyako okuŋŋamba ndi stable nga nyegenda ku ssomero ne bakuba ebyo. Naboth agamba nti abantu abalinga ye beetaaga okuzzaamu amaanyi basobole okwekkiririzaamu. Omanyi ekireetera omuntu okusucceedinga ekusooka kwezuula n'amanya nti ndi muntu wa mugaso. Obulamu bwe okuva kulo bwakyuka era nga aliko emirimu egy'enjawulo gy'akoze nga mu gyo mulimu okuvuga takisi. Nga nvuga takisi teri route gye simanyi okuva Mbarara kugenda bweru zonna routes nazivugako enene. Kampala nene mu taxi park wano Kampala wali abamanyi. Wabula agamba nti omulimu gwa takisi gwalimu ebisoomooza bingiko. Be natuula bwenti eyali atudde mu maaso gye yasooka kuvaamu naye yali owokubiri n'avaamu n'ab'emabega bonna ne bavaamu. Reason nti mba ntadde obulamu bwabwe mu matiga sisobola kubavuga. Ebibuuzo bya siniya 6 Naboth yabishyira waggulu era Makerere gavumenti yamuweerera kati otwogerera nga musomesa Makerere nga ne diguli alina 3. In fact I was not shocked okuyita obulungi kubanga yanteeka mu kifaananyi ekyokukola ng'olina ekigendererwa. Ono kwawukanako n'abantu abalinga ye tagalya ddala kukozesa akagaali k'abalema olw'ekifaananyi kye kalaga abantu ba bulijjo. Nze sikkiriza mu kutambulira mu kagaali nze nga nze kubanga ku lw'embeera gye nayitamu kyandaga nti bw'obeera mu kagaali kati ate abantu bakusaasira nnyo kyolabira nze kati buli kintu kyenkola nkikola nga ekyo kyokola nange kyenkola. Yadde ng'alina obulemu Naboth bw'avulumula emmotoka oyinza nga talina kizibu kyonna. Ekizimbe ofisi kwahulira lifuti yafa era nga kimwetaagisa okukozesa amadaala okutuukayo. Ate n'ekirala seesaasira nti wano sijja kusobola bwe ngalaba amadaala ngaago manyi onje kuyitawo. My mentability is clear about the situation kubanga kankuwa ekyokulabirako bwe mba nina okukola business ng'eri ku 4th floor kakati mugambe nti jangu wano wansi. Wabula wadde nga yawukana ku bantu abalala balina obulemu ku mibiri gyabwe wakyaliwo ebisoomooza by'amaanyi bye basanga kuno kuliko okulemerwa okutuuka mu bifo ebimu gamba ng'ebizimbe ssaako n'okukozesa entambula ey'olukale. Infrastructure yaffe enfu ekkubo public means of transport mu taxi public means ayimirira nogamba nti oyo omulema agenda tugende ositulamu wano. Okwongera okutegera Dr. Naboth Kole ekyayogerako n'abalanga ye kye bayitamu mu bulamu bwa bulijjo tugobeddwa omu ku bantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe mu Kampala okumanya obuzibu bwe bayitamu okukozesa takisi ssaako n'okukozesa enguudo. Bw'oba okateekeyo naye oteekeramu sides bw'oti. Bwe kituuka mu kusala enguudo ezimu naddala mu kibuga kifukira ddala kizibu olw'enzimba y'enguudo ezirina balima we basalira nga n'abavuzi b'emmotoka abamu ensonyi bazinaaba dda. Bwe kituuka mu kukozesa entambula y'olukale kiraze lwatu nti abatakisi bakaluubirirwa okutwala abantu bano. Abantu abalina obulemu ku mubiri bakyasanga ebizibu eby'enjawulo wano mu ggwanga ng'ekimu ku kyo kwe kaluubirirwa mu by'entambula. Olwatu kirabyeko ne Buwembo nga gimutwalidde essaawa 2 namba okulaba ng'afuna takisi emutwala gy'alaga ekiraga nti ekizibu kikyali ky'amaanyi. Shoprite. Tojja kubeera ku kkubo paka wonolabira takisi. Imagine bw'obeera ne meeting
nga sawa mukaga kitegezo ojja kubeera ku kkubo sawa 12 onoonye taxi eyo ina katanda waggulu kati our public system is very poor infrastructure I mean at times you regret. Kino bagamba nti kyennyamiza nga wasaanidde okubaawo ekikolebwa. Ivan Kimulikigozi, NTV.